we reach our people without eugenics. I wouldn't love to use the word brutality. Eyali omwogezi w'ekitongole ekikesse ekya CID ayitibwa Charles Twine ennaku 5 ku mukaga kunya nga talabikako abantu be bayekubidde endulu mu mawulire newalala nga bamunoonya. Njagala ulize video eno kakati ebyaddala omwami oyo ajjukirwa nnyo okwogera ebigambo ebyo nga bw'obirabaawo nga yavaayo n'agamba nti bwe mba nkuba ekyasi. Yali mwogezi w'ekitongole kikessi era ayina ebigambo bingi nnyo byazze nga ayogera abantu abamu nowanda lwaki bali mubanga bamuselebrate nga nja kusaba sookola kinga. Mu video eno mulimu ekyenjawulo. Omwami oyo yabulawo essaawa eno wabula amawulire gakubye olunaku leero nga galaga ate former CID omwami Charles Twine ali mu mikono gya SFC era nga bano yawereddwayo omukulu Abbas Byakagaba era nga ono ye IGP wa police ya Uganda. Omwami oyo azze ayogera ensonga nyingi nnyo maaso zengendo okuwulizaamu naye nga kino kiki ekiraga era gwe oyinza kumpa comment ki ku nsonga eno wabula ebigambo ebimu ku byayogera yavaayo ko lunaku lumu anayisa mu Bobi Wine egaali mujjukira mu November awo 22 Bobi Wine 2021 nga anoonya akalulu. Omwami oyo Bobi Wine yagamba nti agenda kwongeza buli musirikale okuva ku ssente zafuna nga asookerwako afuna kakadde omwami ayitibwa Charles Twine atalabikako era ng'okusinziira ku bafamile n'enganda nga webyogera mu mawulire yavaayo n'agamba nti Bobi Wine tolina kyogamba gwanga iffe tuli bulungi nnyo nnyini ddala. Ebiseera ebyo yali omwogezi w'ekitongole ekikessi. Omwami ayitibwa Kakonzo Rwabashaija yavaayo n'agamba nti era oyo omwami yaliko mu biseera nga yakwira SIU ekireka era mbu yali akwira ne CMI era ng'agamba zino zaali Torture Dungeons era nga bwe byali byogerwa kati simanyi na kumanya. Essaawa eno musajja wattu mbwe abadde ali mu kubanga ali wansi wa Moses Ash mu magogo nga we byogera era nga abantu ku internet eyo abamu ku bo bagenze nasitwe nga baagala ate kulaba mulambo gwe ekintu ekinakuwaza ennyo nnyini ddala. Njagala owuliremu ebigambo bye kakati waliwo abamu abaali balabye ku Torture Chambers ezo banyumya emboozi gye njagala tusharinge mulimu kye njagala ofunemu. We have regretted, especially when it's our police officer who's in wrong. If it's our police officer who's in wrong, we really condemn it. We have even taken some individual police officers to court for having either assaulted or mismanaged a journalist who's doing lawful duty. However, I want to make this humble appeal that please identify yourself. And when you are doing your work, know where to stop. Don't actually do the work which is supposed to be done by the police officer. So that conflict of work sometimes may bring unnecessary scuffle. But going forward, I believe we shall continue engaging each other because we really can never do our work without you members of the press fraternity. We know very well that you are a very strong bridge upon which we reach our people. So, Nchino nze bali bansuzizaako kusemwa yawanyi kusemwa ikanje ogera bajimanyi obulungi block eri esemba yo wagwere ko jati awo wali basement wansi batusibira nze banyambula nensekala buswanga bwe nazalwa saa 12 ez'olweggulu wali office yatuguyinza mweri wagula ko eyo block yemu ne banserengesa nga bampita mu nkubo nga sambadde ne batwale bamambanga Yesu ku musalaba nensula ku mpingu bwenti ne bankeza ku mande bankera ku miggo. Ebintu bye tubiyogera bwogezi tumanye ebiriyo tuvayo tunatira kufa yajinyo bayogera nti Bobi Wine akolaga ne Museveni nemba tunuulira nemba kama mbanyi betwala mu basement bichi batubuuza emigga gitukuwa batubuuza biki era nzi kyanyongera okumpa amaanyi okumanya nti Bobi Wine muntu yekavuganya Museveni okusinzira bye bakubuuza bichi bakubuuza ng'oli mu komera era buli muntu yenna asibiddwako mu basement n'emigga gimuku ekyo akubiddwa ku miggo amanyini kye bikubuuzibwa kuba ebisinga bifaanagana. Zile 7 days ezisooka zibakubirako emigga giringa enkuba kati zinaku musanvu ziggwako buli kyebakola bakikugjeemu watu nakyo bagambye bategeera tukikola ki tokimanyi kuba byebakoze babimala nga bakusula mu basement bapakale balirowooza oyo n'amazeeyo emyaka n'emigundi naye era bakubira ennaku musanvu eziggwako balina omusajja ajjanjaba mumpi bwati muwengulu eyo nga atandika okujjanjaba balina obuweke butini bwe buti bwa simolo bakuwa nobumira omuntu kunsa asinga obutayagala gundi mpuuga bapeta Dr. Kizza Besigye ne Besigye tayagala mpuuga omanya ko kibayita woko tuwaaka woko tuwaaka omanya ali agikulembera ya Besigye naye omuntu yali alondeddwa ng'omukago mu biseera ebyo gwali mukago omufuja bulungi yali ow'ekitiibwa
Mpuuga. Yali akulembera omukago ogwawo okutuwaaka era nga yakikulembedde. Mpuuga yafuna obuwumbi 14 okuva Mwami Museveni. Obuwumbi 14 okusaanyaawo okutuwaaka ng'ayita mu Kayihura. Kayihura asirise byonna abimanyi. Era Kayihura singa asobola okwogera ebyama byonna yali byogedde. Awo okuwako tuwaaka Mpuuga watandika okukola ne Museveni direct. Byava dda bwe bityo. Obadde yatandise eggulo. Era Besigye yagamba Bobi Wine nti oli musajja wa mumalirivu oli wa kigambo ekyo tolina mbeera yonna mbi. Naye togenda kukyusa gavumenti ng'olina Empuuga. Namuganze bonoba okyalina abasajja abo sigenda kujja. Besigye yabigamba Bobi Wine. Ne Bobi Wine akimanyi bino si byakubuuzaabuuza ne Besigye mukomera bw'okimubuuza akigamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anyirwa FDC yalemerera Besigye. Nti yayagala asirikira ababbi. Dr. Besigye. Lwe bakolanga ekiru n'abunira. Ndoza ulako ne mu campaign ebyavaayo emabega kale bisinali ezaaliwo. Tinandala yaleeta manyi obuwumbi bumeka nabuleete wa Besigye. Ekyaleeta Besigye problem kubikkirira babbi. Byonna byabangawo n'asirika. Byonna byabangawo n'agamba banampulira batya. Naye nga kigambibwa nti Besigye yaleka Mpuuga obutamulumba nnyo lwa nsonga ya Buganda. Nti yalaba nga Mpuuga alina enkizo nyingi mu Buganda nga bonolumba ennyo Mpuuga bagenda kuba bakusaanyeewo. Bagenda kukyayisa Abaganda balowooze owaayiriza omwana waabwe. Owekitiibwa. Mwekyabaleeta kusaanyawo Buganda. Mistakes Besigye zoza yakola. Bobi Wine yagenda zikola. Era ngamba nnyo abantu nti Bobi Wine si munnabyabufuzi. Bobi Wine revolutionary ye wankyukakyuka. Oyinza ngo gitegedde ye wankyukakyuka. So ezensobi yaziraba naga yeetali zikola. Yetagenda kubikkirira muntu yenna. Bobi Wine tayagala bikkirira muntu yenna. Kati kankubuulire abantu bagenda banenya Bobi Wine yayogeza mimwa. Museveni bwe yali mu buyeekera. Omuntu gwe yanaga ategeera nti ayimiridde bw'ati nga wambaliga. Yamukubanga akafuuni okamanyi. Ke kabazi ku mutwe yetirwanga nkumbi. Kabazi ku mutwe. Nze tufone nesejjuse ekiro kiramba nga tuli ewuwe esemba buli. Watuwa naye ne munyumya. Ekiro kiramba. Era oli nagamba nti ku mulembe gwa Mpuuga abaka opposition kwasinze okusalira ddala okolera Mwami Museveni mu lujjudde. Obakoze ki? Mwe basinze okuviira mu opposition okudda mu government.